نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Katugende mu maaso n'omulamwa gwaffe okugamba nti biki ebikakata ku muntu ali mu mbeera y'obulwadde. Biki omulwadde byasaanidde okutegeera. Biki omuntu ali mu mbeera ey'okuba nti abulako ssaawa oba naku oba myezi okuba nti afa. Biki byateekeddwa okuba nti nno putting into consideration. Namba 7 nsubira ensonga gye tugendako kubanga mulundi ogwoggwa twakoma ku namba 6 ntulaba nti omuntu ateekeddwa okukola eddaame naye ate eddaame lyakola tateekeddwa kuba nti naateekamu ate abagenda okusikira ku maali wabula ateekamu abantu bamanyi nti bo singa anaaba afudde tebagenda kufuna mukisa kusikira ku maali ye. Namba 7 omwalimu ono agamba nti walahu an yusi oba an yusa bithuluthi min maalihi. Omulwadde ono bw'aba asazeewo kukola ddaame tateekeddwa kukola ddaame mu ddaame omwo n'agabiramu emmaali ye esukka ekimu ekyokusatu. Emmaali ye bw'esukka ekimu ekyokusatu kitegeeza nti eddaame eryo lyawukanye ku ddaame obusiraamu bwe likkiriza. Sheikh agamba nti wala yajuzu ziyadatu alayhi, tokkirizibwa kusussa kimu kyakusatu mu kugaba maali mu ddaame, tokkirizibwa kusukka kimu kyakusatu. Balil afdal, naye ate ekisinga obulungi an yanqusa minhu, kwe kuba nti ate oyongera n'okendeeza nako ne kitatuukana mu kimu kyakusatu n'ogaba emmaali nga tetuuse na mu kimu kyakusatu mu ddaame. Bwe twogera ku ddaame twogera ekintu omuntu kyayagadde okuba nti nno yeegabira ng'akyali mulamu, yinga kenyini akyegabidde nti kino nkiwadde gundi nga nkyali mulamu. Ekyo oba oyagadde okukigaba ng'okyali mulamu kiteeke mu ddaame nti gundi nkimanyi bulungi nti mu basika bange taliimu naye ate nze muwadde ekintu kyange gundi. Kati ebyo byogenda ogabira mu ddaame tebirina kusukka kimu kyakusatu kya maaliyo. Bwe bisukka ekimu ekyokusatu kiba kitegeeza nti okoze ekintu ekyawukana n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Seka kyagaye nti la yajuzu ziyadatu alayhi, tokkirizibwa kugaba maali yo mu ddaame ng'ogigabira abo abatalina kukusikira n'esukka kimu kyakumeka, kimu kyakusatu. Kubanga ekyo oba okikoze kiba kitegeeza nti nno okosezza abasika. Okosezza abasika kubanga ne bibadde bateekeddwa okusikira ebimu ku byo ate obitadde muki? Ate obitadde mu ddaame. Kategerekese bulungi. Oli waddemu okugaba kyonna ky'oba oyagadde mu maali yo naye nga ggwe bala oba pima nga bw'olaba nti singa onaaba obigabi tebigenda kusukka kimu kyakusatu ebyaki? Kimu kyakusatu eky'emmaali yo. Wabula ate n'ekisinga okubeera ekirungi kwe kuba nti nno ogaba ekiri wansi w'ekimu ekyokusatu n'ogaba kwota. Kategerekese bulungi. Olwa hadisi ya sahaba gye twalaba mu bufunze eya sahaba wamita Sa'di bun Abi Waqqas radiyallahu anhu ng'agamba nti kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati alwida', nali nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hijja ye yokka gye yakola sallallahu alaihi wasallam gye tuyita hajjati alwida'. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye hijja yokka gye yakola ekyo kimanyiddwa. Ye hijja yokka sallallahu alaihi wasallam gye yakola. Wada' kitegeeza kusiibula. Makulu nti ye hijja ye eringa yali esiibula basahaba. Famaridtu maradan, n'endwala obulwadde. Nalwala obulwadde. Ani anyumya? Sa'd ibn Abi Waqqas. Mu butuufu nalwala obulwadde. Agamba nti nno ashfaitu minhu ala almauti, nawona vanyuma nawona naye nga nalimbulako katono nnyo okufa kusinziira ku ndaba eyange. Nali ndaba nga mbulako katono nnyo okufa okusinziira ku lwadde obwali bunnuma. Fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nannambulako nandabako mu kiseera ekyo nga ndi mulwadde. Faqultu, ne mugamba nti ya rasulallah, owange gombaka wa Allah, bino nno nga mbyogera olw'obulumi bwe nali mpulira n'essuubi ettono lye nali nnyina nti nja kuwona.
Nva muganti wange gombaka wa Allah. Inna li malan kathira. Nze golaba wano nyine mali mpitirivu. Nyine mali nyingi. Walaysa yarithuni illa ibnatu li. Kyokka ate kyannaku nti nze sirina basika munaye bagenda kunsikira. Sirina bantu bangi bagenda kunsikira. Mu mbeera ey'okuba nti abamu si basiraamu, mu mbeera efaanaganako bwetyo oba embeera endala ez'enjawulo. Sirina bantu bangi bagenda kunsikira okuggyako muwala wange omu bw'ati gwe nnina. N'agamba nti ya Rasulallah, afa usi bithuluthayi maali, emaali yange ewerera ddala 2/3 ngiraamire ngiteeke mu ddaame ngigabe nga nkyali mulamu? Qaala, ombaka kyava amugamba nti la, nedda. Qaala, sahaba kyava addamu n'amubuuza nti bishaturi maali, ngabe ekimu kyakubiri eky'emaali yange, hafu y'emaali yange gye mba ngaba, hafu muwala wange gy'aba asigaza? Qaala, ombaka n'amugamba nti la, nedda. Qultu, kyenva mmubuuza fa thuluthu maali, ngabe ekimu kyakusatu, 2/3 muwala wange by'aba asigaza? Ombaka n'agamba nti athuluthu, nti awo nno olinga abadde ajjirira. Naye ate wa thuluthu kathir, era n'ekimu ekyokusatu kikyali kiki? Ekyo nno ne kibanga kiraga nti ate omuntu agabye ekimu ekyokusatu manga ekiri wansi w'ekimu ekyokusatu, ate oyo yaba asinze okukola ekisinga okubeera ekirungi okusinga ate agabye ekimu ekyokusatu kyennyini. Omuntu agabye ekiri wansi w'ekimu ekyokusatu, ate oyo aba akoze bulungi nnyo n'okusinga ate akoze oba agabye ekimu ekyokusatu mu ddaame lye. Kubanga ombaka aga nti wa thuluthu kathir, naye ndabanga n'ekimu ekyokusatu kikyali kiki? Kikyali kingi. Namugamba nti innaka ya Sa'du, njagala omanye owange gwe Saadi, nti gwe antadaa warathataka agniyaa, okuleka abasikaabo nga bagagga bali bulungi, nga bali mu mbeera nnungi, ensimbi balina, emaali balina, khayrun laka min an tadaahum alatan yatakaffafuuna annaasa, kyekisinga okubeera ekirungi gy'oli okusinga okuleka abasikaabo nga baavu balunkupe bagenda kusabiriza busabiriza bantu. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alaza n'ekibatu kye ng'omuntu bw'alaza ng'ali mu kusaba. Gamba nti gwe okuleka abantu bo nga bagagga balina ssente beeyagala, kyekisinga okubeera ekirungi okusinga ate okuba nti nno obalese bali mu kusabiriza. Awo nno tulaba nti nno okusabiriza si kirungi naddala nga ate tewali bwetaavu bwakyo. Kusabiriza si kiki? Kusabiriza si kirungi, ate n'okusabiriza ennyo ekisusse, ate ekyo kyo mbaka alayhi salatu wassalamu yakigaana. N'olw'ensonga eyo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yagamba Saadi. N'amala nti innaka ya Saadu, mazima ddala ggwe Saadi, njagala omanye nti lan tunfiqa nafaqatan, tosobola kusaddaaka kintu kyonna, tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, ng'ekintu ky'osaddaase ogendereddemu kusiimwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alaiha, okujjako nga ogenda kukifunamu empeera, okujjako nga saddaaka eyo ogenda kugifunamu empeera. Kintu kyonna ky'osaddaase ng'okigendereddemu kuba nti nno ofuna empeera ogenda kugifuna okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate bw'okisaddaaka ng'ogendereddemu kukulaba nakukuwaana nakwogerako, ate awo togenda kufuna mpeera n'emu. N'amugamba nti hatta al-luqmata taj'alaha fi mra'atika, ke kubeere kukwata kitole kya mmere no kiteeka mu kamwa ka mukyalawo ng'ogendereddemu Allah subhanahu wa ta'ala kusiima olw'ekikolwa ekyo ky'okoze. Munnange n'ekyo kifunamu empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kukwata ekitole ky'emmere n'okiteeka mu kamwa kaani? Mu kamwa ka mukyalawo, ekyo nakyo okifunamu empeera, ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'agamba. Kale nno hadisi eyo tugyetaazeemu ekintu kimu kyokka, kwe kuba nti nno omuntu wabanga ali mu kukola ddaame ng'asazeewo kuba nti ebintu ebimu abigaba tannafa, ng'abigabira abo abatalina kumusikira, tugamba nti omuntu oyo talina kugaba kisukka kimu kyakusatu eky'emaali ye. Ibn Abbas yagamba nti nno wadadattu anna nnaasa, nze nayagalanga nnyo abantu okuba nti nno tebagaba kimu kyakusatu. Nze okuva lwe nawulira hadisi eyo nayagalanga abantu n'ekimu ekyokusatu tebakigaba, illa rubu' fil wasiyya, wabula bagabe kimu kyakuna mu kiseera nga bali mu kulaama. لأن النبي صلى الله عليه وسلم
olw'ensonga nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti athuluthu kathir, nti n'ekimu ekyokusatu ndaba kikyali kiki, ndaba kikyali kinene. Hadisi eyo akhrajahu Imam Ahmada fi musnadihi, namba hadisi 1524. Ensonga ey'omunaana, Sheikh agamba nti wayushhidu ala dhalika rajulaini adilaini muslimaini, nti ku nsonga y'eddaama eryo lyokoze walina okubeerawo abajulizi abeesigwa, abajulizi ab'amazima abataliimu buyaaye bonna yadde obufuusa. Walina okubeerawo abajulizi babiri nga basajja ng'ate b'amazima ate nga basiraamu. Balina okubaawo ng'abajulizi ng'okola eddaama eryo. Fa in lam yujada, bw'obanga obuliddwa abasajja ababiri ab'amazima abasiraamu, farajulaini min ghairi almuslimin, awo ate okkirizibwa okuba nti nofunayo abasajja babiri mu batali basiraamu. Oyinza okubafuna bayahudi, oyinza okubafuna mu banaswara, osobola bafuna mu bantu benzikiriza endala abatali basiraamu, naye ng'ate nabo beesigwa mu mbeera zino ez'obuntu nga beesigwa. Sheikh agamba nti ala an yastawthaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima, mu kiseera nga bali mu kuwa obujulizi ku ddaama eryo bano abatali basiraamu, n'ofunamu okubuusabuusa mu bo nti bayinza obutatuukiriza bulungi, bayinza obutabeera b'amazima, bayinza okumpanya eddaama eryo. Mu kiseera nga bali mu kuwa obujulizi, nga bali mu kujulira, oteekeddwa okuba nti nno obalayiza. Oteekeddwa okuba nti nno obalayiza, balayire nti tebagenda kukola bukumpanya bonna, era ekiraamo oba eddaame bajja kulituusa nga boona bolikoze. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu al-Maida kati ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, shahadata bainikum idha hadara ahadakumul mautu, okuwa kw'omumwe obujulizi, kuwa shahadatu bainikum, okujulirwa kw'omumwe mu kiseera nga atuuse ku njegoyego z'okufa. Twagaye hadara kitegeeza kujja, naye ate omuntu atuukiddwako okufa ng'amakulu afudde, tasobola kuba nti ate akola ddaami, tekisoboka, tasobola kwogera. Kati kino kyogerwa ku muntu nga ali mu mbeera ey'okuba nti asemberedde okufa, n'atuuka okuba nti nagenda kukola ddaame. Bw'aba atuuse okukola eddaame ateekeddwa okufuna abajulizi nga bwe tukirabye. Kati mu kiseera ekyo nga ali mu kujulirwa, ng'amakulu waliwo abajulizi abali mu kujulira eddaame lye, ateekeddwa okuba nti nno akola ki? Ateekeddwa okuba nti nno akola bino wammanga. Allah agamba nti ya ayyuha alladhina amanu shahadata bainikum idha hadara ahadakumul mautu hina alwasiyya, mu kiseera nga naatera okufa n'ayagala okuba nti nno akola eddaame ayina okufuna abajulizi, ng'abajulizi abo ithnaani balina kubeera babiri, dhawa adelin, nga benkanya b'amazima, amakulu banywevu ku ddiini yaabwe, tebawulirwangamu bulimba yadde obukumpanya bonna, b'amazima. Alina okufuna abajulizi babiri nga benkanya b'amazima, banywevu ku ddiini yaabwe n'obusiraamu bwabwe babwagala, ng'abo bajja minkum, mu basiraamu, balina kubeera nga basiraamu, au akharani min ghairikum, kale bwe baba nga abasiraamu banoonyeza ne bakubula olw'embeera eguddewo ne babula, ne wabanga waliwo bakafiiri, kakati ate awo osobola okuba nti nno ojulirwa abakafiiri abo babiri abaliwo essaawa eyo. Olwannaakola nti aguddewo, nti tewaliwo musiraamu yenna, tewaliwo basiraamu bosobola kweyambisa nga abajulizi ku nsonga yakuba nti okola eddaame. Kati then awo beera okkirizibwa okweyambisa abajulizi, ne weeyambisa obujulizi bw'abakafiiri, so nga ate mu mbeera ezisigadde tokkirizibwa kuba nti no weeyambisa oba tetukkiriza bujulizi bwa mukafiiri mu mbeera ezisigadde. Ategerekese bulungi? Eno au si etakhiyiri, si yakweronderawo nti oli wa ddembe okukozesa abajulizi abasiraamu, oli wa ddembe okukozesa abajulizi abatali basiraamu. Nedda, wabula ya tanwi'i, nti bano bamala kubula, bwe babula then olyoka okola otya, n'olyoka weeyambisa kino. Amakulu nti singa oba otuma omwana wo nti genda mu katale ondeetereyo ennyamana y'embuzi,
naye ate singa eba ebuze ennyama y'embuzi leeta ey'ente. Amakulu nti omwana bw'atuuka mu katale asooka n'anoonya ennyama y'embuzi ku midaala gyonna, emala kumubula n'aba nga takyayina any option oba alternative, n'agamba nti akaakati kangule ey'ente. Naye singa agenda mu katale n'agamba nti kyonna kyendabye oba nsookedde ku mbuzi oba atugamba nti ate kyakoze kikyamu, alina kumala kunoonya ey'embuzi n'ebula gye bamutumye, bw'ebanga ebuze then n'alyoka n'aleeta ey'ente. Kati olina kusooka kunoonya abajulizi abasiraamu abakkiriza abenkanya. Bwe bakubula abenkanya then osobola okufuna abasiraamu, naye nga mbeera zaabwe era bwe zityo bwe babulira ddala nga waliwo bakafiiri bwe baweeyambisa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno in antum darabitum fil ardi, kwakuliza akalala akaliwo ku nsonga eyo okuba nti nno abakafiiri bakujulira ku nsonga y'eddaama eryo, kwekuba nti nno olina mu lugendo. Amakulu mubadde mu lugendo nga bwe ekyafaayo bwe kiri ekyasinziirwako okuba nti aya zino zikka. Sahaba atunyumiza nti nno waliwo omusajja yali musiraamu nga ali mu safaari naye nga baali mu kutambula nabo tebaali basiraamu, baali bakafiiri nga bali babiri nga ye owookusatu musiraamu. Omusiraamu ono Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda n'amugerera obulwadde ne butuuka okuba nti n'obumuteeka ku kisenge ng'abula katono nnyo okuba nti afa. Kyava akola eddaame lye, naye eddaame lye omukulikola ng'abaliwo ng'abajulizi mu kiseera ekyo nga toli musiraamu n'omu gwe yali alina mu kiseera ekyo okugyako abakafiiri ababiri be yali atambudde nabo. N'abeeyambisa okuba nti nno bakola ki, bajulira ekiraamo kye ne babeera abajulizi ku nsonga eyo. N'olw'ensonga eyo tugamba nti eyo y'embeera omuntu gy'alina okubawo. Ekisooka obukwakkulizo buli bubiri ku nsonga y'okuba nti ojulirwa abakafiiri. Ekisooka mulina kubeera nga muli mu lugendo, nga tewaliwo omusiraamu mulala yenna ayinza kujulira nga muli mu lugendo. Ekyokubiri nga n'okujulira kwabwe kuli ku kiraamo, ku ddaame. Bwe kubeera ku nsonga endala awo obujulizi tetubukkiriza, naye obujulizi bulina kubeera nga buli ku ddaame, ku kiraamo. Ate ekyokubiri nga mubadde na musafari, bwe bukwakkulizo bubiri we tukkiririza obujulizi bw'omukafiiri. Ekisooka nga tubadde mu lugendo, ekyokubiri ng'obujulizi bwawaabwa ku ddaame. Omusiraamu ono lyagenda okukola. Bwe tuba nga tufunyemu okweraliikirira nti omuntu ono gwe tukozesa eddaame kuba n'ababiri bano abakafiiri ayinza obutatuusa bulungi ensonga yaffe nga bwe tujagala nga tulaama, ayinza okukyusakyusa eddaame, ayinza okulyaza amanya eddaame n'atalijjaayo, ayinza tumulayiza. Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti tahbisunahuma min ba'di as-salah, mu bakwata ne mubayimiriza oluvannyuma lwaki, oluvannyuma lw'esswala. Esswala yali etegeezebwa wano esswala ya asiri, olw'enkizo gy'erina esswala eyo ku sswala ezisigadde, n'embeera ey'okuba nti n'esswala eyo esswalatul wusta, esswala eya wakati nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba. Ate era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyalabwako ku mulembe gwe nga eddaame bano abasajja babayimusizza oluvannyuma lw'esswala ya asiri abaali bajulidde ku ddaame ery'omusiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabayimiriza oluvannyuma lw'esswala ya asiri n'abalayiza. Abakafiiri bano abameka? Abakafiiri bano ababiri, n'abalayiza nti ddala mu butuufu nga bwe boogedde era omusiraamu bwe yalaama, ddala mu butuufu nga bwe baleese ekiraamo n'omusiraamu oli bw'atyo bwe yalaama. Muteekeddwa okubalayiza mubanga mufunyemu enkenyera mu bigambo bye babagambye oluvannyuma lw'okuba nti nno oli eyabalaamira yafa. Tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billah, ne balayira ennyera Allah in irtabetum, bwe mubanga mufunyemu okubabuusabuusa n'obutabeera bamativu na bigambo bye boogedde, la nashtari bihi thamana, wabula ate si kirungi kuba nti nate tukola ki, ebirayiro byabwe ebyo tubigula buguzi na nsimbi. Walaw kana dha qurba, ne babanga baŋŋanda nga kitaawe oba gundi naye nga si basiraamu nga bagenda okuwa obujulizi. Tegerekese bulungi, waliwo abantu abamu agenda n'akwata ssente n'aziwa ono gwe bakola ki, gwe yalinga omujulizi mu kulaamira oba mu kulaamirwa kw'abantu, n'amuwa ssente n'aga nti ekirama kikyuse. Embeera ezifaanaganako bwezityo Allah subhanahu wa ta'ala yazigaana. Kanti wala naktumu shahadata Allah, temukkirizibwa kuba nti nno mukumpanya n'okukwekerera n'okubikkirira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bimwakolako ng'abajulizi ku lulwe. Bwembanga mukikoze inna idhan la minal athimin, bwembanga mukikoze ekyate mubeera balyazamanyi. Kati omuddu ono ateekeddwa okulayira, n'alayira nti wallahi bw'ati omuddu bwe yalaama, era n'agamba nti wala naktumu shahadata Allah, ffe tetuli mu kubikkirira ekyo kye twakolako ng'abajulizi eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, tetuli mu kukweka ekyo. Byonna byonna alina obbilayira, n'agamba nti bwe tubanga tukikoze nga tubikkiridde ne tukweka ekiraamo nga bwe kiteekeddwa okuba, awo ate kaakati tubeera tugudde mu zambi, tuba tugudde mu kyonoono. Kale omusiraamu ateekeddwa okuba nga waba akola eddaame wabaawo abajulizi babiri,
abasiraamu abenkanya obulungi ne bajulira ku ddaame eryo lyakoze bwaba nga tebaliiwo tusobola okweyambisa abakafiiri ababiri naye ate bano bwe tuba nga tufunyemu enkenyera mu bo nti bayinza okuba nga eddaame balimba bakumpanyizza tubalayiza bwe tubalayiza ne bawa obujulizi nti wallahi eddaame nga bwe tulireese bwe lityo bwe lyali bo batyo batulaamira ate era ne baba nga bakakasa nti singa tuba tukyusizaamu ekintu kyonna mu ddaame obanga tulina kye twongeddemu oba okuba tulina kye tuggyeemu Allah subhanahu wa ta'ala tubonereza olw'ensonga tubeera boonoonyi era tubeera boononefu oba bwe tubanga ezambi egumaatha eddaame tulikulidde nga baali tuwa naye tuganya oddijjayo tuganya okulisaayo mu bantu tusaba era Allah subhanahu wa ta'ala akola atya kubanga kiri mu mbeera ssatu imma okuba nti eddaame baali kuwa n'ogaana oddijjayo kale ate awo obeera okosezza bana abaalaamirwa mu ddaame eryo bwe kiba nga ate okendeezezza n'obaako ne byojjamu mu ddaame kitegeeza nti waliwo abaalaamirwa b'okosezza ate bwe kiba nga oyongeddemu mu ddaame ebitaalimu kiba kitegeeza nti okosezza ate abasika kiri mu mbeera ssatu imma okuba nti okosa bano abaalaamirwa mu mbeera ey'okuba nti nno okendeezezzaamu mu ddaame oba okuba nti eddaame olibisse n'ogaana okulijjayo oba okuba nti nno oyongedde mu ddaame ebitaalimu n'oba nga ate okosezza abasika abalina okusika therefore abajulizi balina okubaawo ekyomwenda wa amma alwasiya lilwalidaini walaqrabina alladhina yarithuna min almusi fala tajuz okubeera nti nno mu ddaame oteekamu abazadde oba ab'eŋŋanda abalina okusikira ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yabagabira dda omugabo gwabwe mu maaliyo abasika betuyita abasika n'oba nga ate nabo ate mu ddaame nabo obassaamu ekyo fala tajuz tekikkirizibwa kubanga mu ddaame tuteekamu bantu batalina kukola ki batalina kutusikira mu ddaame tuteekamu bantu batalina kutusikira seeka agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayina dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam omubaka alayhi salatu wasallam ekyo yakinyonnyola olunyonnyola atamma albayan fi khutbatihi fi hajjati alwida yannyonnyola ensonga eyo ey'okuba nti nno abantu abateekebwa mu ddaame tebalina kubeera mu basika bwe babeera mu basika ekyo tekikkirizibwa bwe babeera nga bali mu bantu abasika ekyo tekikkirizibwa ekiteekebwa mu ddaame kino kikkaatiriza bannange abantu betuteeka mu ddaame betugabira ebintu mu ddaame balina kubanga tebasika ayina kubanga takusikira nga gwe ate obadde oyagala afune omugabo ku maaliyo awo omusikira okyali mulamu n'omuteeka mu ddaame naye ate nebyotadde mu ddaame byogabye ng'okyali mulamu ng'obigabira abo abatakusikira tebirina kusukka kimu kyakusatu ensonga njikkaatiriza bannange tebirina kusukka kimu kyakusatu byogabira mu ddaame abantu abatakusikira ate booteeka mu ddaame balina kubanga tebakusikira bwe baba nga bakusikira nga balimu abo abateekeddwa okusikira nga Allah yaboogera mu suratu Nisa ate awo kati kyoba okoze tikiba si kituufu omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba mu hajjati alwida mu hijja ye yasembayo gye yakola yokka yagamba nti inna Allaha qad a'ta kulla shay'in haqqahu buli muntu yenna mu Allah subhanahu wa ta'ala awadde buli muntu haqqiye buli musika Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde haqqiye naga nti fala wasiyata liwarithin abasika tuteekeddwa kubateeka mu ddaame kitaawo abanga alina akusikira tomusaamu mu ddaame nyoko abanga akusikira tomusaamu mu ddaame muganda wabanga mutabani wo abanga akusikira tomusaamu mu ddaame lwaki ngamba nti wabanga akusikira kubanga waliwo ekituuka nga talina kukusikira olw'ensonga nti ye si musiraamu ate gwe oli musiraamu oba okuba nti nno be bateeseteese ensonga omupango gw'okukutta nga baagala okukusikira oba okuba nti nno muddu si mute oyo naye takusikira mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo naye bw'abanga alina okusikira nga mutabani wo tomusaamu mu ddaame bwaba muwala wo tomusaamu mu ddaame mukyala wo tomusaamu mu ddaame baawo tomusaamu mu ddaame kubanga abo basika abo bakusikira Allah subhanahu wa ta'ala yabawa omugabo gwabwe mu suratu Nisa buli omu alina omugabo gwe nti onaafuna kimu kyakubiri onaafuna kimu kyakusatu onaafuna kimu kya mukaaga onaafuna kimu kyakuna onaafuna kimu kya munaana bonna Allah yabagabira emigabo gyabwe mu Qur'ani mu suratu Nisa kati londa yaabo abalala abatali abo abalina okusikira londa ya abalala atali kitaawo atali maamawo atali mugandawo atali muwalawo atali mutabaniwo atali mukyalawo atali bbaawo atali mu abo Allah subhanahu wa ta'ala byewa omugabo londa yo omulala gwoba oteeka mu ddaame kubanga la wasiyata liwarithi omusika talaamirwa hadisi eyo eri mu sunan Abi Dawud ne Tirmidhi era Sheikh Abu Isa yagamba hadisi nnungi era ne Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani najiteeka mu kitabo kye ekitwa Ahkamul Janaiz namba 10 yahrumu al-idraru fi al-wasiyya kiri haram okukosa omuntu omu oba omulala mu kiraamu kyetegeeza mu kukosa omuntu ng'oli mu kulaama gwalaama
n'okosa omuntu omulala. Seeka agamba nti ka an yusi bihirimaani ba'di alwarathati min haqqihim min al-irthi. Oyinza okukola eddaame nga mu ddaame otaddemu nti mutabani wange takkirizibwa kuweebwa kintu kyonna mu maali yange. Naye nga tewali nsonga, mutabani wo musiraamu, tewali na nsonga mu nsonga ziziisa muntu okuba nti asika, neggwe n'osalawo n'omuteeka mu ddaame ng'omukugira okuba nti naasika ku maali yo. Ekibeera kyakukosa munno, kibeera kyakumukosa omwana oyo, kubanga tewaliwo nsonga lwaki omuziyiza okuba nti naakusikira. Teriiwo. N'agamba nti au yufaddila ba'dahum ala ba'din fihi, oba okuba nti mu ddaame olina abantu abamu b'osukkulumya ku balala. Omu n'omuwa poloti y'ettaka oba n'omuwa ekibanja oba n'omuwa ennyumba ate omulala n'omuwa akaleediyo. Noba ng'osukkulumizza oli ku ono mu ddaame. Ebyo tebikkirizibwa. Olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti lirrijaali nasibun mimma taraka alwalidaani wal aqrabin. Ayina omugabo mu maali yo. Lwaki omugaana okusika? Lwaki omugaana okusika ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa omugabo mu maali yo? Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruuda. Omugabo ogwo nga gwa bwatteeka ku ye okuba nti agufuna, laba gw'omukugira n'omuziyiza okuba nti afuna omugabo gwe. Ku ddiiru ki? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti no min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Toyina kuba mwaba abakosa munno ghayra mudar, eddaame likole naye nga terikosa munno, terikosa mutabani wo, terikosa mukyalawo. Lwaki osukkulumya omu ku balala? Lwaki omusika omu omusukkulumya ku basika abalala? Lwaki omu omuziyiza okusika? Lwaki omugaana okukusikira? Allah ganti wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti la darara wala dirara. Si kirungi kuba nti omuntu abeera mu mbeera ey'okuba nti nno akosebwa yadde okuba nti nno ate akosa banne. Tokkirizibwa kukosa banno yadde okweteeka mu mbeera ey'okuba nti nno abalala bakukosa. Tokosanga munno yadde ate okuba nti gwe ofuuka ensonga y'okuba nti nno ate abalala bakukosa. Yega nti man darra darrahu Allah. Omuntu yenna akosa munne Allah subhanahu wa ta'ala ajja mmukosa. Nakati waman shaqqahu Allah, ate n'oyo akalubiriza munne naye Allah subhanahu wa ta'ala ajja mukalubiriza. Tukalubiriza banno, tokosa banno, kubanga bonna abo kikoze Allah nawe ajja kukalubiririza embeera. Bonna abo kikoze nawe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukosa. Lwaki omwana omugaana okukusikira? Nsonga kijoowa ngate Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka mu abo balina okukusikira. Nsonga kijoomuwa? Azadde abamu abeera nga munabbida amuliwa mawulidi neddwa n'ebisigadde, omwana nga ye ate ali ku sunna nkola ya mbaka alayhi salatu wassalam. Omuzadde n'azalukuka omwana mu bintu ebyekisiru weebityo omwana empale ziri waggulu ate ekirevu nze sikolagana babirevu, omwana teyekubya ebifaananyi, omwana tayabya nnyimbe tatasoma dduwa. Omuzadde sebo n'akiteeka mu ddaame nti nze omwana wange gundi engeri gy'atasoma dduwa, engeri omwana wange gundi gy'atayabya lumbe, nze omwana wange tajja kunsikira. Lwaki? Nsonga ki gy'owa ensonga eyo? Therefore mu ddaame eryo oteekeddwa okuba nga ofuba okulaba nga by'olaama tebigenda kukosa muntu n'omu. N'ekirala, ekiraamo kyonna alwasiyatu aljairatu batilatun mardudatun. Ekiraamo kyonna nga kisusse ekkomo nga kirimu bulyazaamaanya bwerere ng'oli yalaama bintu naye nga bulyazaamaanya bwerere bwe yalaama, obanga ekiraamo kikyamu kifusi kinteekeddwa kubeera bwe kityo, mardudatun, ekyo tukwata ntikizaayo. Olw'ensonga nti omubaka alayhi salatu wassalam kati man ahdatha fi amrina hadha, omuntu yenna akola ekintu kyonna n'azuula ekintu kyonna mu ddiini eno obusiraamu buno, ma laysa minhu, ekitabuliimu ssaawa eno Allah subhanahu wa ta'ala kyataabusaamu yadde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa raddun, ekimuddizibwa. Olw'ensonga obanga olaama fuba okulaba nga by'olaama bituufu, nga si bulyazaamaanya bw'olaama, ng'olaama ebintu ebikwatagana ne sharia, ebikwatagana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadisi ya Imran bin Husaini agamba nti anna rajulan a'taqa 'inda mawtihi 6 rajulatin. Omusajja yata a'taqa 'inda mawtihi, mu kiseera nga anaatera okufa. Omusajja bwe yali anaatera okufa yakwata katuziyite embalaasi z'oba ensolo zino ennwanyi, ekyobugagga, emali yali ayina yonna n'agigaba.
ng'akyali mulamu yonna n'agigaba n'agijjako n'agiraama kyokka ng'ate lam yakun lahu maalun ghayruhum teyina maali ndala yonna okuggyako eyo naye yonna n'agikwata n'agigira n'agiwaayo. Fajaa warathatuhu min al-a'rab abasika be ne bajja nga bava eyo mu bannamalungu ne bajja fa akhbaru rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bima sanaa ne bategeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku kitabo kye yali akoze gamba nti ya rasulallah ABCD omusajja yakoze kino na kino qala omubaka kyavaga nti au fa'ala dhalika yakoze ekyo bwatu byakoze obusajja oyo nagamba nti law alimna insha Allah ma sallaina alayhi singa nabadde nakitegeddeko nti bwatu bwe yakoze sandi musaalidde singa nategedde nti bwatu bwe yakoze sandi musaalidde. Era kyakola sallallahu alayhi wasallam fa aqra'a bainahum fa'taqa minhum ithnain n'ataako babiri kubanga baali baddu n'ataako babiri then ate abana bo n'abazaayo n'ataako babiri ababiri n'abazaayo amakulu mu mbeera ya buddu ne babanga balina kuddamu kugulwa abasika bano basobole okuba nti nno bafuna sente ezo ezivudde mu nsonga eno. Olw'ensonga baganda bange maali bw'obanga ogigaba toteekeddwa okuba nti okola obulyazaamanya mu kugigaba ng'okola eddaame. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.